Ensangi zino okulonda obukulembeze bw'abayizi mu masomero ku mitendera egya wansi kwayongeddemu ebbugumu ng'abaana bavuganyiza ddala okukulembera bannaabwe mu bifo eby'enjawulo. Ekyenjawulo ekirimu ensangi zino by'ebyobufuzi eby'ebibiina ebiyingiziddwa mu nkola eno nga bangi kati bakulembeza bubonero na langi za bibiina okusikiriza bannaabwe okusobola okubalonda era abakadde baabwe bateekeramu ddala ensimbi eziwera ne bakubisa n'ebipande. Abayizi ku bipande bye bakuba bateekako emiramu egy'enjawulo okusobola okutengula abayizi bannaabwe okubawa obululu okuli nze wammwe nze asobola bekwasa nze nga n'abamu bakozesa egy'ebibiina by'obufuzi nga n'obubonero bwabyo tebabusuuliridde. If voted into power, I'll make sure that all children's rights are fair, that everyone will be treated fair, no bullying will be normal, and that nothing bad will happen. If you vote me, I will do the following for you. I will abolish portion in the school, and we shall be fed on a balanced diet. Ku ssomero Linnansana Education Center, Metro Junior School ne Kings School e Kabowa gye tusanze abayizi nga bali mu kufeffetta obululu era ebbugumu libadde ly'amaanyi nnyo okutuukira ddala mu kulonda, era bwe twatuukidde Nansana ng'omulamuzi Ogi Philip ow'eddaala erisooka e Kakiri ali mu kulayiza abayizi abawangudde mu kuvuganya okwakasa mmeeme. They normally say charity begins at home. This is your home. So today you are a prefect in a secondary school. Tomorrow you will be a guild president in the university. So it begins from here. Ivan Bigwanga musomesa ku ssomero Kings Schools e Kabowa agamba nti kirungi nnyo okuyigiriza abaana okwesalirawo ku bakulembeze ababakulembera. Kyagambye nti kyakubayambako okwenyigira mu bifo eby'enjawulo basobole okukyusa eggwanga lyabwe. Mulama guno ogw'ebyobukulembeze abaana bano tugubayingizaamu okulaba nga tuteekateeka omulembe ogenda okuddako, omulembe ogw'amazima n'obwenkanya, omulembe ogenda okuleeta ate enkyukakyuka mu byobufuzi byaffe. Mu prosesi y'okufuna abakulembeze abalonzi bavunaanyizibwa ku 10 ku 10 kubanga abalonzi bwe batabaana kuyigirizibwa kulungi era tebayisaamu bakulembeze balungi. Abalala balonda abakulembeze lwakuba babawadde babaguza amayumba ekiro ne bawaayo obukiro bwa sukaali n'emiti gya sabbuuni. Kyokka bano abamu bategeezezza ng'okulonda kuno bwe kubayamba okumanya ensinga bw'etambula olwo bakule nga basobola okubeera ab'omugaso mu by'obukulembeze. Ngenda waayo obudde bwange n'amaanyi gange bakolere bye baagala okukyusaamu mbitereeze. Bangi abalala bagala okulembera lino eggwanga naye naffe twesimbawo nga tukimanyi nti naffe enkya tulibeerako ebifo bye twagala. Kati nze njagala obwa Prime Minister. Minisitule y'ebyenjigiriza gye buvuddeko yawanduukula essomo ly'ebyobufuzi ne political education ku lukangaga lw'ebisomesebwa era ng'ekigendererwa mu kukola kino tekyategerekeka bulungi nga no lyali lyateekebwawo okubangula abayizi mu bukulembeze n'okubakuuma nga bagoberera ebigenda mu maaso, wabula ng'ensangi zino tewakyali ssomo libangula abayizi ku by'obukulembeze. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika.